Jane mutuvuma ng'abaana baffe bawulira ng'abaana baffe balaba nti temwogera ku tetugenda kwogera mu mwagala kuwulira bw'oba oyagala beerako kati mawulire abagamba just sign out tukwegayiridde sikutera ku pressure mwogere bino nga bwe tubireeta ne tubibawa si mwe mutuwa ekyokukola bajja omugayidinga wekyetaagisiza wekyetaagisa ne muleka n'ayogera bingi eyo disclaimer kale tugende maaso abawuliza BTFM tuguddewo tutandise abawuliza baffe BTFM mwebale kwagala pulogulaamu eno omukolo gwa mpuuga n'okubanga kwemuli olunaku lwaliro ngenda kwogera ndi mulwadde siina maanyi googera naye njagala ofunemu ekyokuyiga omukulu ambuuzizza omukolo gw'e Masaka nga 21 Juni ebintu ebisinga mbasagala kubyogerako naye engeri gye ndi profesa w'eggwanga bimpaliriza okwogera ate nga nze njogera ekituufu tunula microphone bulungi bakufune temunfuna abawuliza radio bakufuna kwoli omukolo gwa mpuuga nga 21 Juni abasinga mulina ekirowoozo ekigamba nti agenda kukola ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo kikyamu ogwo omukolo bagutaddewo kwepositioninga batya bana abasajja basanja baita skeya ngozungu mulumanya bawulira ku radio basanja baita skeya politics kugamba politics w'obugologosi n'okateekamu ebirungo nti ekisooka kalinga kusomesanga professor bawuliza BTFM njagala musitule ku ntegeera yammwe aba TikTok ne mugano tegeera mwe mutyo naye abawuliza radio mwe abantu bempereza abawansi tusitule ku ntegeera yammwe timpuuga okola omukolo ogwo ayagala kulaga bannayuganda kino ekintu ekimulika akivuddemu atya era akivuddemu akulage nti akivuddemu ng'ayina abantu kintu ekimuliko kino ebbala lye bamuteekako abanuupu si banuupu bannayuganda kuba nuupu terina maanyi nga bannayuganda tebasazeewo bannayuganda ye nuupu si bbala lya miliyoni 5 byokka nti ekizibu kya Uganda era ekintu ekisinza okukuumira Museveni mu buyinza ebadde opposition kati okujja kw'abaana bano abanuupu bemujereka bemulabanga abayaayi kujjeyo ebintu bingi can you imagine jogolo Ssenyonyi Kaseya agenda mu parliament Anita Amongi watandise okulabisibwa ebikola ebadde tatambula bulungi era gwampuliriza ku radio njagala okkiriza nti Ssenyonyi bamutema budget mwavu nga bajjo nti bwe yabajja ne bagamba nti ffe tetujja kuzibikira bibi biri mu parliament tujja kuba nga twogera amazima nga bwe tuli ne bajjayo buli mukala zaabwe entuufu kati omukolo gwa mukulu mpuuga tegugenda kulangirwa political party kubanga ekisooka interest z'abampuuga si kufuga ggwanga ate si kutwala buyinza interest zaabwe zikoma ku constituency nti bo baagala kwenywereza mu parliament ontegedde bulungi nti tebalina mutima gukola political party wabula guno omukolo ogenda kubayamba okwepositioninga nti archbishop oba katikkiro wa Buganda oba omulangira Kasimu Nakibinge asobola okuyita Kyagulanyi n'amugamba mutuule muve mu ntalo ng'Abaganda tezibagasa kati bakoze omukolo ogwo okulaga eggwanga nti naffe gye tulina following amaanyi Dr. Bedi Bwanika gayogeza ba Dr. Bedi Bwanika ye wa budget si wa byankyukakyuka budget what do you mean bugabe wa budget kasobayo nga ina wakama ompulira ye kimumala njagala oyagula omuntu ayina ebirowoozo ebitwala eggwanga nga ayagala eggwanga lyonna n'omuntu ayagala okwekumira mu kafooka ka parliament kati manali ku TV wiiki ewedde nagamba nti bannayuganda singa mumanya ekintu ekibabonyaabonya kino saakyogera ku radio era ekibasibye mu bwavu ye parliament ya Uganda parliament ya Uganda Kampala yokka tubale Kampala Nakawa ina ababaka bameka ina ababaka babiri Nakaba East na Nakaba West Makindye ina ababaka bameka Makindye ina babiri Kampala Central ina omu Lubage ina ababaka bameka babiri ababaka bameka ababaka bonna wamu mwenda tekako umani MP ababaka 10 wa district nyaka tugenda ku kibala empola nti Kampala district ina ababaka 10 buli mbaka afuna sente mmeka buli mbaka afuna tumbali obukadde 25 tumbali alawe simanyizo kwa bagura mu milioni 45 buli mubaka kola milioni 45 times 10 ati tukuto wasoma obuzunjaganyo njagalanyo ba professional presenters professor wabasomesa bayige bana milioni 45 times abaka 10 milioni lengo twala mpola tuli ba internet chokola milioni 405 times emirundi 12 omwaka taimozi emirundi 12 yangu obundi toyino jago notero kungoba nga nsomesa wadiko moyo okusomesa yangu onotero kungoba bala mangu webumbinga butano 5 billion 5 billion is abantu 10 ze bafuna ongambo tandi boziteka mu Kampala sika Kampala yino mubako omu na member of parliament we Kampala
naye nga member of parliament we Kampala nga badira 5 billion zeno bazigabanya mu division ze Kampala Kampala sigateri bulungi nti ekizibu ky'eggwanga Uganda ye parliament erina unnecessary expenditures kadima Kampala ina bakansala bameka ofude ku bakansala erina bammeya bameka nenga bonati balina mugaso kulya sente njagala ngamba okuvanga government netandika parliament kijali ekolera omuntu wa wansi bebayisa amateeka bajjo parliament bagiteekawo kuyisa biteeso bya mwami Museveni bagiteekawo Museveni kulaga nsi nti erina democracy kati mensi zonna ezikulaakulanye tezirina parliament China erina parliament Amini gwe muwa terina makulu Amini gwe muwaana yafuga ensi eno nga talina parliament yalina ebintu ebikolwako sawa zino president Museveni bwagenda kikyalese nti parliament Museveni yaligambye kale singa badde ayagala eggwanga parliament ebemu ababaka batono jinja nga ino omubaka omu yagikiikirira Kampala ababaka omu bonna mu parliament bandi badde ababaka nga tebasuka 50 oba 10 ekinene nnyo ne jukira oyina ababaka ba parliament bangi oyina ga minister gangi oyina ga mayor gangi gatawunikira kagangi kati gala gakola ki ku district nkola gadi necessary expenditures zitutegwa kati bayamba ki ku district Museveni ayinako diso ayinako giso ayinako LC5 ayinakawo district yemu ne banga obusente bwa district obuva mu central government babulya mu lunaku lumu tudde ku mukolo gwa Mathias kati Kawempe tujerabidde Kampala kiyo yina abaka 12 tudde ku wekitibwa mukolo gwa wekitibwa badde kugamba nti Mpuuga abalowooza tagenda kola political party ina mutima gwa kibiina kya byafuzi batakisobola mukulangira omukolo gwe wekka nalebya akabiina ke bayitanga edda ke bayitanga KY Kabaka yekka nti bayagadde ofuula omukolo guno national event naye ate ne beekubajje Abedi Bwanika Muganda Lulume Bayiga Muganda bwe baagala ba Joyce baagala Baganda Babulena Nabukenya Baganda Bobi Wine yatandika ekisinde kya people power tanafuuka nuupu yegatta n'amawanga gonna njagala tukkiriziganye yaleta Lubongoya bwe batandika ekintu ekyo mwalimu Katana Bazedriga ba John Baptist Nambeshe banambeshe bawaisa nti newo obanga omuntu ng'alina ekibiina ky'ebibiina by'obufuzi olaba nga at least people power si nuupu people power yali uniting factor ngo yalina ekigendero ky'eggwanga otegedde bulungi kakati bannayuganda omukolo gwa Mpuuga gulimu ebintu bibiri either ina ekirowoozo ky'okkola ekibiina ky'ebyobufuzi kibajja kuyita Kabaka yekka oba ayagala kwepositioninga adde wakyagula badde ku drawing board kubanga nze abantu abangoberezi n'abagoberezi bangi abandaba mu nsi yonna saagala kwogera bintu bya swaka era bintu bitali mu makulu kakati omukolo gwa Mpuuga si kyekikulu naye ekikulu bannayuganda muvudde mutya mu mbeera embi gye mulimu kubanga tisaawa zino Museveni atufugira ku topics butambula kubanga omukolo tegulina kyogenda kukola ki kwongera kugwanga ku mukolo bajjo bwongamba nti Mpuuga tateekalika kukola kibiina kya byabufuzi lwaki indicators zonna ziraga nti kyekijja anti ze ngamba nti Mpuuga ayinza obutakola kibiina kya byabufuzi kubanga takisobola lwaki takisobola talina mutima gwagala ggwanga nti talina presidential ambitions n'abantu baali nabo ennyini Mukama ansonyiwe tebali ambisias kati Lubega Mukaaku Mukama ansonyiwe Dr. Lubega Mukaaku Dr. Mukwano gwange Mike Mabikke bayina eddembe okukola bayina ekidembe ekikola ekibiina ky'ebyobufuzi naye okuvuganya mu Uganda wano ina okubanga wakoowa ebintu by'ensinga Bobi Wine obanga Lukwago Bobi Wine talina kyaya Bobi Wine byadda nagamba edda twalina Emma Serugo yali manager wa Bebe Cool Mbabazi mama Mbabazi n'atutuma Mbabazi nga tandika okuva ku Museveni natuma togende ne Bobi Wine tujje kubanga diro yali munze mukasambidde Bebe Cool Emma Serugo ne Bobi Wine nga fo mulimu gwa fo gwange ne emagenda convincinga Bobi Wine ajiyegatte kwa mama ki Bobi ebisere bya mama yita najira nga tenabira mbyafuzi nkulaga ekiroto kya Bobi Wine soko sirike ati mba kunyumiza ati nojira nawe olinga bega kati kasomesa oleko yige nga tusituka ekiroto alina Emma Serugo twasanga Bobi Wine ku fire base kamoja nga tumali tugenda kola ekibiina bakita tani around east forum tugenda kuyita mubavubuka kiri mugwe Bebe Cool mukasambidde bajjo ne mama Mbabazi Bobi Wine bigambo yatuwema tubiddamu byagamba atya sisola byogera ku mpewo ate okuwatempa ozikiriza okuwemula nga bye yatuwemula yabawemula nkulaga nti kuva dda nga tayagala gavumenti ya Museveni Lukwago oyo sikankwai wino kw'abantu abagenda okuvuganya gavumenti ya mbobanga yabavuganya Museveni tokwata ku ssente ye tebakulimbanga nti waliwo abantu abakwata ku ssente za Museveni ne bamuvuganya kyekisumbwa abaseggona ompuliza buli kyenkugamba Lukwago oyo bamutwalira obuwumbi 3 ku CBS ne Medicine gyenjogera akimanyi
abasajja mu Lufula ne bagenda mu parking Lukwago yabasanguza ku mpewo munda bano ku CBS abasajja balese bubiri bagala ndi enguzi bo ebintu bibiri bayagala okuvuganya Museveni yagala buyinza toyagala sente boyagala sente tosula kuvuganya Museveni kwa Museveni dictator empaji za ba dictator akozesa sente ate bokwata ku sente zo tosula muvuganya bya ddala otegera buli kye kugamba tuli ku mukolo nti kasitoba mu element y'okwagala sente kati kyotegeeza nti ekitibwa yagala sente babedi bagala sente okuvuganya Museveni n'okubanga weekyawanga Bobi Wine kugambe Bobi Wine kulaza history yetu kuva gye twava nti kuva ddanga tayagala bambaba zitayagala ba Museveni era zo omuntu agamba nti Bobi Wine akolera Museveni gwe nnenya kubanga nakirabako n'amaaso ge ng'akyali muto Bobi yatuvuma twalina Emma n'atuvuma n'atugamba mugende sigenda kukola bintu naga sigamba ndetse wawakitewa n'andi bakubira naye kyemwali muyi kyali kirwanyisa Museveni ng'ate amama mbabaza ebiseera ebyo yali ayagalanga nnyo Bobi Wine kati bayinza naganze professor wa bwino kati okuvuolo kyagula nyona batamumanyi kuvadda nga ina ambition ye Lukwago kuvadda nga ina ekigendwa nti okuvuganya government ya Museveni oyina okuba very ambitious toyina kubanga obala bulamu kubeerawo tekizibu ky'eggwanga Uganda aba opposition bonna bayina bibalo byabwe tebajja abamu beerimbisa okuvujjako Museveni emyaka 3 oli n'abeera mubaka wa parliament n'agamba nti ajjako Museveni nga naye ate mu parliament aluddemu emyaka 4 abaddeko ebisanja byonna nga leeta wadde bavubuka bato mukisa kujja ku exercise nga their rights bayo kumanya ago ate kubire oli agakuleeta ntalo banna ate olinga agamba ku TikTok abantu bangi bano bana oyagala kuleeta ntalo nga Museveni yomulera kakati lwaki bana Uganda mwene ekibiina kya mpuga mwino kijjako obwongo nti mu bantu bonna kasangalabye mukaaku nendaba Mabiki nendaba Woluta nentegato wano twali kibiina kya byabufuzi bano bazze kutiisaamu kutula na Bobi Wine ku mmeeza baddeyo buli omu yenywereze mu constituency ye kyebanoonya era nze nga professor mujja kiraba kubanga ogwo omukolo bayise Katikkiro ne bayita Bishop kulaga bantu banzi tukyalina relevance naffe we can mobilize era bagenda kwokya ennyama bagenda kwogera ebigambo ebirungi kubanga ogwo omukolo tebasobola ate kulangirawo kibiina kya yafuzi nga bannayuganda balowooza sisobola kubaayo because ndi mulwadde ate tusaayitibwa katuje irangena kuzo mwezi abiri mumeka sebo oli kuunza ati bodda soma birango bodda abadde ku simu nange sajja asoma omode kakati sebo omukolo gwa wami mpuga bannayuganda ngamba sike ekizibu ky'eggwanga Uganda atulekerawo okubuukira buli kintu yesebo nze nga tumuleka akola omukolo gwe ayina eddembe okukola byayagala ayina eddembe okukola ebibiina ebyobufuzi ekibiina ky'empuga ekyobufuzi ekizibu kyakye ekizibu kyaffe saawa zino abaana bali wakati banadda ku ssomero ekizibu kyaffe ekizibu ky'eggwanga nookimanyi bukulembeze buliko nalabya state of nation address y'omukulembeze mukatuna mugulu nga munnayuganda talina kyagenda kuyambibwamu nze singa nina obuyinza nga bajjo events nandisoso nenzigyayo ebibiina by'obufuzi byonna mu Uganda nemmanya nti wate tulina kye bayita political party nti Museveni bw'omuyingiza mu political party multi system bakitabe bati multi party system abaakumaze nti tutwala obudde buwanvu tutwala obudde bungi nga tuli mukayanya bibiina byaffe byabufuzi naye nga at the end of the day nabadde mulwadde nakati nzirayo mukatona mugulu abeeni alimu ate abaagala gavumenti yene ebituufu basinga okubonaabona obadde mutolo ya government ya nagenzeeko emulago kubanga bankebedde awo nti nange bulwadde tebagulaba bankebedde buli kimu nga tebalaba bulwadde ekisajja kyannimba nawona alusa omusajja yalizakomyewo yampa bihabo nannimba nti bajjo nkuwonyeza alusa ekipayiroli bangezoka nga nina ekipayiroli nga nina malaria aw'omukibumba nguli bubi natereddetereddemu kakati ekizibu ky'eggwanga Uganda bannaffe abankyukakyuka abampuliza ku radio mulekerawo okubuukira buli kintu omuntu aba akoze ekintu gyemuleke ate teri kintu kiruma ng'omuntu akoze ekintu nga tokiwadde makulu naye Museveni yatuteeka mu mbeera nga ketusanga ketwekwatako ne tukabuukira ontegera bulungi kubanga omukolo gwa mpuuga nganze bbaji nagwanalizinze nenkulaga nti anoonya bargaining power kudda mu Nuupu oba kuzaawo nkolaga naye nakyagula akyagala okudda mu Nuupu tasobola kubanga kati kambasomese na kino ekintu kyokka ekisobola okugoba mpuuga ku bwa commissioner ng'alangiridde nti takyali wa Nuupu
mu mateeka ga parliament omuntu wava mu political party ye bamujjako party kyeyamuwa. Bobi Wine singa Bobi Wine baluwa gyawandika nti gundi Nuupu ebaluwa gyawandika nti bagobe Mpuuga. Mpuuga singa yagenda mu parliament naga asiriwa Nuupu singa bamujjako wa commissioner. Abedi Bwanika basobola omujjako ekifo kye balangira tekyali wa Nuupu kubanga mubaka mu parliament ng'omubaka wa Nuupu. Tebasiba gamba tugenda kuva mu Nuupu. Tebaagala Nuupu bayinza okuba tebaagala Nuupu kandi bategeerera. Bayinza okuba tebaagala Nuupu naye Nuupu ye title yaabwe nti babeza mu parliament. Ne bakera ne bagamba nti nze Mpuuga nkoze ekibiina ky'ebyobufuzi nvudde mu Nuupu akera takyali member wa Nuupu ne mu parliament avaayo mu mateeka. Amasanzi ga Nuupu si masanyalaze title gyalina MP. Abedi agaita masanyalaze. Kakati title ya Mpuuga ye MP ya Nuupu bwagamba nti sikyali member wa Nuupu parliament emujjako obwe MP ne mujjako no ba commissioner. Okitegedde bulungi nti yagenda ku tiketi ya Nuupu nkituufu era mubaka wa Nuupu bwakola ensobi naga nti nkoze political party yange nga Masias Mpuuga. Awo Nuupu ebiwandiika ebbaluwa mu mateeka n'avaayo nga tekyali member kubanga ne baba mwanjula e Masaka MP w'ekibiina kya Nuupu nga takyali member atya anti bakola ekibiina ky'ebyobufuzi bakinyonyola bulungi nkitegeere kuba kati Mpuuga commissioner ava ku bya commissioner naye kati debate zange za kintu kikulu njaga lero naze kwogera mpola saze kuwoggana ne mu kusomesa abantu bakulu nti Masias Mpuuga ekintu ekisobola omujja mu parliament ekigambo ekiri Masias toza kusomesa Matias Mpuuga ekigambo ekisobola omujja mu parliament mu mateeka g'eggwanga n'akera n'alangira nti takyaliwo NUP eryo etteeka limukwata nti avaayo bukolokolo tekisoboka naawe anti kati genda osome waliwo abaliyo bakagabo tebava mu Nuupu tebavanga mu Nuupu. Kagaba amagezi ge bakola gamba ndi wa Nuupu naye nkolagana ne General Muhoozi oli jimerwanga oli weliwa asiwe nyina banaye jimerwanga undi wentenjeru agamba ndi wa Nuupu naye ndi mu kisinde kya Piero ekisinde Piero you can kuyigiriza let me teach you as a professor Piero is not a political party kisinde era singa Piero yali political party singa Kagabo takyali MP singa Piero yagamba nti Kagabo nvudde mu Nuupu kati ndi wa Piero ndi mu political party gye bayita Piero yandi badde bagezi ekisanja kino kirina kusooka kuggwako Mpuuga okuva mu Nuupu ekisanja kino kirina kusooka kuggwako Kagabo okuva mu Nuupu ekisanja kino kirina kusooka ayinza okuba tagenda kavule bayinza okuba tebogera Bobi Wine ne title yaabwe ne political party yaabwe esigala NUP ebiwandiiko bya Nuupu oyo ne wabanga atudde ne President Museveni bw'ati n'agaa kati nkuguze jangu mu NRM alina kulinda 226 nga basekikubo webe bakola nosaba bwenayita professor nga munyiiga buli awo kale bwenayita professor nga munyiiga naye mu Uganda ndimala kufa ne mutegeera nti bajja ategeera kakati abagamba nti Mpuuga agenda kola political party ne Bwanika balina ekirowoozo ky'okukola political party era ebigendererwa baabwe ne sayini ziraga nti baagala political party naye tebasobola gikola kati kubanga amateeka gabakwata bagenda kola kisinde kakati singa tubadde mu 2026 ng'ekisanja kyabwe ky'emyaka 5 kiweddeko political party yandibadde ekola ki njagala gwampuliza ku BTFM oggula obwongo kakati kiringa okubeera n'omukazi nga babagatta empeta nga bwe mukola divorce mugabana ebintu buli omu n'aguma n'alaga munne fake love paka ekiseera ekituufu ekituuka omu n'afa kati bwoba otwala Bampuuga bwoba otwala Bakagabo bwoba otwala Bagundi tugenda mu parliament ku kya sensa parliament okusensalinga sekikubo yakireeta ayagala bajemba ba commissioner obwesige nalabyeko wiiki ewedde Asumaani Basaalirwa ng'ayagala kukwata sekikubo amataayi n'ebirala kiki bajja ekiri mu parliament kakati kino kyengenda okwogera kyange nga bajjo manyize enjoga y'omuntu ayagala kuwulira Honorable Asumaani Basaalirwa Haji n'omusege bayita Kasiyano Waddiri bannuma nnyo bebamu kubatandika People Power Movement ekituufu nzijukira Kasiyano mpozi yewaluwa People Power yatandikira Bugiri era Asumaani omuntu Bobi Wine gwe yayirawo obulamu bwe bwonna yayiwa mu mubiri n'ayiwawo omubiri obulamu bwe bwonna Bobi Wine ayagala nnyo Asumaani Basaalirwa awo ne Waddiri Kasiyano naye Honorable Asumaani Basaalirwa enzanya yannema okutegeera azanya birungi anti
lwaki kanti azanya birungi anti yebo agamba nti mujjamu bakabali ba saawa zino nyinza okwasiwagira kyampuuga kumujjamu bwesige naye abantu abannonda bwe nakwata constitution ne ngamba I will serve Ugandans bibalayira mu linnya lya Katonda ne ngenda mu constituency yange ne bangamba nti bajjo gwese mu Uganda twagala ogendo sayininge ku kintu kiri nkolera abantu. That's why movement Namboze ne Namboze akolera abantu. Namboze yafunye akaseera akazibu kuba mpuga bakuze bonna mu byobufuzi nkitegeera kadima nga tuli ku BTFM nga tujjemu ebyekisiru essaawa y'amazima bwetuuka zibanyi bagamba gye balina ku balalimu lwaki bagamba neefuulafuula nze amazima ge neefuulisafuulisa kadima bwe Bobi Wine bw'akola ekikyamu sijjano ku radio nenkyogera ne munyiiga kyogera kakati abannayuganda taggwamu amazima nti tayimu y'amazima bwetuuka bajjo nga nkutte mu nva kati tayimu y'amazima bwetuuka nga Muhoozi alidde enguzi nga yeetaaga kuteekebwa kalabba Museveni atateeka Muhoozi kalabba abantu baluzinga trust mu Museveni kubanga bw'okwata constitution ogamba I will serve Ugandans equally bw'ogamba nti nja kusaavinga bannayuganda n'obwenkanya kebe famire yo kaabe mukwano go kaabe mukyalawo ng'akoze ensobi tambulira ku constitution kyegamba bw'ojja n'ogamba nti mwami Museveni respecting a constitution naawe ng'oganya okukola abantu kye baagala nga respectinze eddoboozi ly'abantu constitution kwa constitution ogikwata ng'ogeze kusaavinga interest z'abannayuganda kakati abantu abaganya okusayininga bwe kiba nga mu constituency w'abantu bagambye ffe twagala oteekeko omukono ffe twagala okole ki n'ogamba sijja kuteekako omukono n'omukwano gwange kitegeeza oba olidde mu balonzi b'olwo Yasumani ati damu ansa lero njogeranga professor siwanye Namboze era siwanye ngambe Namboze akolera ki bantu Namboze bw'afiira wano agenda mu okimanyi otyo bwe abasajja abantu bamugambye kiteekako Basalo yagambye era oyo akola ssente ekikubaganye mukyamuka ate tutugeza n'ogenda mu bulango kankusomese Basalo bwe yadayogera point yagambye nzero oyo wampuuga teyayogedde nti akiikirira abantu yayogedde mulimu gwe Basalo yakolera kufuna ssente ku professional ye Basalo guno musango soka n'ogumugjamu ng'MP n'omuteeka mu kitiibwa kyo eky'obwalooya ye yakulaze wabya ssente bamuwa ssente awolereze kirayanti nje katukozesa nga logiki kadima tubere ba professor salonze gokyaza no mugwanga tuli batono tali mutugoyiza kukyaza onaje nasomesa gwanga kweli professor abantu balagoza kubanga kyenkugamba odido omusajja ali mu kunoonya ssente basalirwa ali mu kutukiza profession yokola omulimu gwe ate omutadde mu nsonga z'abantu ali kati yayingidde awolereza mpuuga ate nga mutuufu omuwoleza kubanga basalirwa looya kakati nze njogera bintu bikwata ku bantu nti constituency y'abasalirwa baba mugati genda osayininge ng'ate yero yawolereza kirayantu ego musubira kwogera ki ekyokubiri nti BMP bonna bali mu parliament bobanga wali okute constitution ku kino ekyo bisoko ogende weebuze ku bantu Namboze yagambye neebuuza ku bannamukono ne baŋŋamba ngende nteekeko ki omukono kadima wansingako kwolereza mpuuga abo muwuliriza twali nga wano wenyini wentudde wamala n'oŋŋamba nti omuvuddemu anti Abedi Bwanika nali muwolereza nga anyigirizibwa mpuuga abakusigala nga ali independent nga taliko mukakuba Bwanika nandifudde naye tugenda wa Muhammad Nsereko abakusigala nga ali independent nga taliko kibayita political vultures ensega political vampires sivuma ngamba vampires zinali nfa n'empuuga naye nakasangala ba Abedi Bwanika mu project ye nenzigwamu amaanyi nengamba nzomanyi mbeera ku mazima nengamba kiki mbadde ngoberera bagambe wise man changes kakati basalirwa yandibadde yesigazaamu kali ka respect nti omusajja ono yali afiiridde ebugiri ku lwange omanyi bati Katonda yakuba kasiyano waddiri balaayi era ne ku politics ya Uganda n'asanguka omusaayi gw'abazesini kawuma ogwayike Arua oyo omusajja najja Bobi Wine amubeererawo aga Katonda nekijja nekigana okubeera emayo ga Bobi Wine Katonda kisasula Katonda asasula kadima buli lwembeera nesogera ku maanyi ga Katonda buyinza bwe mu Katonda mu ggulu mba mulyaza amaanyi kasiyano waddiri si ye muntu yandibadde yeefulira Kyagulanyi abaana babakubira Arua emiggo ku lwa kasiyano waddiri mu Katonda mu ggulu Kaseya kwata akazina lomwenti ne mulaba nga tajjukira Kyagulanyi bye yamukolera Katonda ate babasalirwa sawa zimanyiza okuba bagenda kufuna obusente
bayinza okuba bali mukola professional zaabwe naye there is time to pay for each and everything. Kati mamanyi lwaki neetona nenetukuza maaso ga Katonda setukuza maaso g'abantu bamanyi nti waliyo okusasula ebbanja buli kibi kye nali nkoze. Kati Kasiyano wadde yaddamu okuyitamu bwe gaba gaali maanyi ge. Bano abaka ba parliament balowooza nti bamaanyi. Omuntu bw'amala okugenda mu kirenga muntu muwaavu n'afuna ssente kadima n'agaggawala tajjukira mbeera mbi gy'abaddemu. Kati osobola okuba nga walinga osula enjala nga Katonda yakuserena n'otojjukira kaseera kali nti nasulako enjala n'entambuza ebigere. Kakati be bano ababaka ba parliament kati balowooza bamaanyi okusinga Kyagulanyi. Nze saagala kuwana Bobi Wine kubanga abaana ba Nuupu abamu basibe bagamba mpaana nnyo Kyagulanyi. Simuone njogera amazima nti kibi nnyo okwerabira gye wava kadima kaabe musajja ng'oli wano ompulira ku beat ng'omukazi yakuyamba n'akuterako ettaffaali ku nnyumba eyo gy'osulamu n'omala n'omulaga kalembi tosobola gibeeramu mirembe. Kati ye waddiri yasubani wasaalirwa buli muntu yeefuulira abantu abamubeererawo. Nsaba kubuuzayo kabuuzo mwami Baki. Bw'ogamba nti Nambooze abantu b'emikono bamukkiriza. Nambooze yabatayagala kusayininga yakozerwa abantu. Yakozerwa abantu. Lwaki Muhammad Nsereka abantu b'e Kampala ogamba tebamugambye ntateeka kuba yagali sijja kuteekako mukono okitegeera lwaki bo temubakkiriza gamba nti abantu babe babatumye okuteekako mukono. Kakati buli omu alina endowooza ye. Obuuza question y'ekyane ye nnafu kwero debate gye tubaddeko kuba tuba tuyingidde mwoyo ati sokugiddemu tulabe obunafu bwayo. Muhammad Nsereko ayinza okuba nga y'omuntu katayagala Kyagulanyi. Ayinza okuba nga ayina ekimugatta n'empuuga kyotosobola kumenyawo. Ayinza okuba nga ayina ensonga ze. Kakati gwe ate omugambo nti bannakampala bamutumye bagenze muddi. Omuntu atayagala kusayininga kyalina okukola tambula mu bantu e Kampala okuba enkuŋŋaana ngene sayininga basayininga abantu kye banagamba ky'oba okola. Beti yazikubye era olukuŋŋaana lwa Nuupu lwakavuye mukono Beti Nambooze kankubire for your information yategeka omukolo gwa Nuupu ogwali ogw'amaanyi ne bamugamba seekako omukono bamugamba direct nejjo nalabye akatambi nga abaana b'emikono bagamba tubawadde essaawa 12 mutasayininga kati babadde yagala akole ki. Maika dimanyagala obeera informed journalist kamala point eno nindamu obudde butono soko lindemu nindamu mayigo omuntu abakwa point nga weefuula omugezi sigala jiko mudakiika tompapya ate nzeza kukyazizza wadde onkyaza nja kusigala nga njogera ku muzira ogutali ku radio kubanga kati otandisaka agala nakumalira obudde ate nagenda mu bitalina makulu. Kakati mbadde nkugamba nti Nambooze yawulidde akaseera akaziwako okusene nga alina okukolera abantu. Basaalirwa simunenya ayinza okwatakolanga concentration mu constituency ye. Honorable Nseka ayinza okwatakolanga concentration mu constituency ye. Naye bano abaagala okutambula kumanya nti abalonzi bange bagamba ki. Singa bagenda ku ground nga Sseggona n'agenda e Busiro abalonzi bamugaa tosayininga Sseggona najja naga abalonzi bange baganye okusayininga Sseggona taba na musango kubanga bino ebintu byakolera bantu si byakolera kabampaane kubanga abaka ba Nuupu abasinga bakola kye baagala tebagenda ku interest z'abantu. Ate nga time etuuse nagamba kadima ko radio wano wennyini nti 2025 mugenda kweyanga ababaka bafudde abali serious abeefula abaagala abantu kwana ababaka bamanya nti bannayuganda bawumba tuutu nti tubagenda nga akalulu katuuse ne baba kyamuukiriza ate kali kandagule ngera ndi ku bbi politics w'okukyamuukiriza abantu aweddewo abantu bagenda ku bantu abatababagumiriza bagenda kugenda ku muntu nga takyamuukiriza abantu bakoyo okuba kyamuukiriza ng'enkyukakyuka tetuuka. Kati abaka ba position bamanya akantu kamu abalonzi tujja bazanya matatu nti esawa zaka tuvumanya Museveni ne tuwana nnyo Kyagulanyi ne batukubira enduru ne tudda mu parliament. This time ebintu bigenda kyukamu abantu bagenda kuddamu kulonda mu yolero gwa wave abantu bagenda kulonda busobozi bo na mazima go. Kakati gobanga oli mbaka wa parliament yimirira ku mazima ogambe nti z'abalonzi kye mwatuma kino Yesu ate tugenda teeka nsaka nyingi natandika campaign tugenda teeka ngawo embeera ompaka atubulire byakoze mu myaka 5 ngozitekawo ngani ngera kitekawo nga freedom fighters ni independent freedom fighter my friend is in activists buli mubaka mu constituency ye agenda kujanga atubulire kyakoledde abantu kubanga bamanyi kati wala ndi mukugula bana Uganda bongo temulonda bantu babawoganya boganize omubaka mu censoring twakutuma mu parliament otwadde wadde kaddamu ku kyalo obaze kuwogana this time musana soka nemba gamba ku radio kuno nti omuntu anejja ne
James Kyagulanyi nze Kyagulanyi baika tebayiga wali ababaka bakolera ku radio nga tebakolera mu parliament olinga ayogera radio zonna nenga ewawe jafa teri wadde omudumu gwa Nayikondo kubanga ongambo tetu mbaka wa parliament oyina emyaka 5 tosobodde kulobinga wadde kabowa holo kale wadde mama bigana munnaye nga bigana bitya kakali kyogamba mu musara kakali kankuyigiza ekyenjagala oyige abaka parliament mu kubongeza sente babeera kimu mu kubba sente mu parliament babeera kimu naye mu kusaba oluguudo lwe Namasuba obalabira buli omu neyeekwe kakola parliament tetuula mugamba tugenda kuzimba eddwaliro ekiruddu mu Katonda mugula eddwaliro teribaayo kubanga bamanyi nti bannayuganda bali desperate omuntu ajja kujjanga abakyamula ebukyamuzi ku radio ayogere ebigambo ebiwooma avume Museveni awaane Kyagulanyi agende mu parliament yekola njigobye nkuddamu kino kirangira ku beat omubaka atalina kyakoze taleeta empale mu parliament bajjo yakyogera ojja kulaba nti ndagira oyinza ogamba neewaana Rage Megaton si Megatroni ali Megatroni ndala Megatron Media gendo berengo msubscribinga ko ku YouTube program efu tujikola egenda yo nibanga mkwaro gwange etambula bajjo ndeka tukomekereze ensonga nga bwe ziri ate tukomekereze kyo inenda chika 8 yogendo okugira zene ka program ko nda chika 8 katugenda kwogera nda chika 8 kati togerechi agana no Ogatule kadimono kale bannayuganda mwenna kadimono acyangalanya botandika okusomesa nga program etandise okukwatayo ng'akutemayo yena ali mu katengo ati kakati kanyombe ati kati budde budakiika obugenda kungasaki kati ze profesa sobola okugera eddakiika 8 nenjogera ekyamagezi mu ddakiika 8 nze ndi elaborative nambula munansi namanya ekinyusi wekiva aganaga sijja mwogerako sijja mwogerako sijja kudda mu bintu byakyana kito tugenda kulaba abayimbi nga bafa kali akayike bamukubye naba bamawulire mwabula bemwogerako bamukubye akayikuluba kaganaga kikabadde kagala tekayina music kakona bakoze adakyaga kekafunyemu kakati nzire kwaganaga ndi mu nsonga zi national importance nzire mu bubadi akayike bamukubye akalavu kali bamukubye ku luyi gange entuufu yalinga Bobi Wine bebe kuru ka million byagwawo tebikyakola era ate bayina ekamba information abayimbi polisi yawandikidde ba promoter buli muyimbi ayine gaali nga bagala babaninga nine ekivulu kyenkola ebusoga banganya okupangisa abayimbi abama bayine gaali era abayimbi mwegendereze Uganda police etandise okugaana abategesi b'ebivulo okubategeka olw'eggaali olwo omuyimbi gwe babaninga okudda ejjinja ekamuli lwa bigaali ebyo bigaali babikola dda byakoma ku Bobi Wine kamiliyoni bebe kulu izezali egaali naye buno buliwo byakyana kito kati nakivulu kyange ekyendigito ya busoga buli 3 December baŋŋaanyi okutegeka abayimbi abayina eggaali polisi y'ejjinja yampandikidde okujjako omuntu gwengenda okulwanirira ayimbe ye Kingisa ne Kingisa abamuŋŋaanyi naye yengenda muteekayo ku mpaka oba ekivulu bakisazamba kisazeemu kwata yina buzibu Kingisa tatambula na ggaali just ayogera bintu bye ate kumanya gavumenti eno yagwate yegenda okuwasa amaanyi etandise okubaninga bushobwe batandise omuyingirira kuzinewuunya gavumenti ya mwami Museveni tebamanyi nti Kingisa basanyira mu notisi za Kingisa bino abikola omugana afuna amaanyi agazitowa agende yesimba wakusumbu nti bajjo bomunyigiriza kyembanjagala naye kakati okumanya bano abasajja bakulira gavumenti no basomawo that's why ku gavumenti yaffe ejja tujja kuba bayaayi nga kadima ne bweyambulo tetukuleka n'okola kyoyagala n'okoowa kubanga Kingisa abikola mu mukwatira mu mugaana abaaki bayite mugenda mu mugaana kati muba muzanyidde mu notisi ze kati abasajja bangaye mutolanga Kingisa nembabuuza akoze eki mu byayogera tebikwatagana Kingisa bukyanga abyogera mwali muvuddeko kati bo balina mentality nti byabavuganya bamwavuwaze balina mentality mukati katwavuwaze saha ebanja kati waliwo agavuganya gavumenti atayavuwala sente zena zinandibadde nazo zendi bubezi bulungi naye nandibadde mubagaga nga bahamu kyogamu ayina kinze gisobola kufuna kubanga abasajja balina emitima emibi buli lwovayo noyogera ku bikuluma nga bakutiisatiisa tujja kuyimba tetujja kuwa kati Kingisa babadde bamugaana okuyimba namuwadde shoni bamukigaana yabadde alina okuyimba ku weekend eno ewedde ne bamugamba tajja kuyimba tomuteeka ku lisiti byabufuzi ki kakati babaninge politics agwe mu Uganda kati
bate bagala sabu gambe tujewe ebyobufuzi mu Uganda Museveni ajewo okulonda agambe kati ndi yerangire mu bwa dictator Museveni bataka bino bibeewo akwata akazindaalo yerangirira agambe ate abana baleta 100 revolution baki abayimbi be Uganda kamba wecha ama government ejetamanyi abayimbi be Uganda bonna bagenda kwekunganya bakube 100 revolutionies chechi bagenda kuba enyimba z'enchuka 10 ate omwana bwakuba oluyimba lumututuka mu ggwanga lyonna message netambula kati gonna bw'omuganda okuyimba bikonsati byo atajja kusombowa nnyo watu tuli ku mulembe omuzibu ogw'abaana abagezi gavumenti emagezi genandijo yandiba nyigiriza nnyo bantu bagivuganya yandibadde etekinga message n'ekyusa ku mwana kyaba ayogerako bagamba nti lima oluguudo n'agaluka kene ekyokwate tractor olulime olaba banaddamu kyogera bagamba nti lekerawo okulya enguzi kene okwate abali b'enguzi obatte oba obasibe obutwala ebyobugagga byabwe kati bobo empaji z'abadikiteta intimidation nti baji banayogeranga ku radio nga tumutiisa okumutta nga tumutiisa okumuwa obutwa nga tumutiisa okumusiba kati nze bosi kati bwenfa omanyi babajja abandi mugongo Bobi Wine bw'omutta omanyi ba Bobi Wine nga 10 abajja omanyi ba abaana bagenda okusikira Bobi Wine tumanyi gye bagenda kuva babajja abakuli mugongo gye baliyo maninga mitwala 2 kakati bukiroga ba Usaini kyanje bukyanga bafa basibagala bafa Bobi Wine tebaliwo semogere yatandika enchuka kyo kaba besi gye tebajja Bobi Wine ajja kuvawo omulala ajje n'omulala avewo omulala ajje nti ekintu kyokyo kimalawo ebizibu byonna kukola ku nsonga abantu ze baboogerako naye okulya bano abasajja babi balowooza kutulugunya kukangakanga kusiba kubanyiga bitundu bya kyama ebintu ebyaggwako edda okitegeera baganya okukola kye bayita service delivery baganya okudelivaringira abantu bali mu intimidation banawe yavuganya gavumenti kakati bwe nkugamba nti kadi mawunya akamagendo osenye olulimi gye lukoma osenye amannyo munda gye gakoma zibba gye tona abagendo ono abe bulungi ne sabbuuni ow'ebbeeyi kyekijja okumalawo ekyengenda kuvuma ki naye bino ebiyimbi by'eggaali mmwe baana mwe bafiiki Gaza bakalifanganaga obuntuntu bwe mulimu temulina future mugende mukube music omuyimbi ng'olina talent weetaaga ggaali omuyimbi weetaaga ekintu kimu mu music si ggaali obwo bugaali tebulina makulu ekisooka buli expensive okubeezaawo biri awkward byaggwako omulembe kati gwadda kakati kankuyagere kadima okimanyi nti music wa Maddox basse batageza ddamu okuwamba abantu bakoye baboga mu music oli omanyi lwaki abayimba tamana ebigaali kuba bate balina music nga baagala kusasamaza balowooza nti okusasamaza ennyo public nti babanoonya bakiyita batya kwogerwako bagende music wa Maddox atandise okukomawo because music abuza afirigo bandi tegwa gwe katuna lowooza agenda kufuna ggaali katuna ono muvubuka pazo ow'enkudi agenda kufuna abantu kuba talina buzibu ku bantu tabeera na ggaali yali aguddeko nadda engulu amanyi kyekitegeeza okugwa kati alina sympathy ku bantu banna Uganda nti Little Pazo yagwa yakubulira nti empisa embi zaali zezudde kati manga ndi ku radio njagala okkiriziganye nange buli muyimbi g'osanga abonaabona yagwe yalina empisa embi yalina omutima omubi kakati nsoba obugaaligaali sibulabamu namakulu tebulina makulu baga public attention kati bakubye oli akayimo kalevuke bamukubye akalevuke najja ku TV bankubye bali mukunonya sympathy bya kisibu bankubye akayi mbadde nva kwembasi kati bakyabyogereyo mu bantu mutegeke genda omutegeke ofune kitawo taliyo kitawo amutegeke kakati gamba tandi mwegate family mu mutegeke nze ndibatujja ku mutegeke mujja bwentegeka gombulya bentegeka kyogamba ntegeka buli gwensanze ati oyogere ebyekisiru kakati bwoli bamukubye akayimo kalivumbu mu mutegeka alien bamukuba oluyite tebamutegeka alien ate lyali byaddala si bipange alien sympathy we yagijja byali bikwala ali omanyi lwaki alien byatunda alien okumanya ebyalien byatunda kyali kyekangu yawanika n'emikono mu bbanga n'afuna sympathy kinjogedde kuono okumukanga kakuno bwandi musitanti naawe taata wa mutegeke anti mwesonde ekika kyonna mutegeke kubanga onesibyeko mutegeke gombulya bentegeka kati gwatuka bategeka alien twamala kujja kulindi tuka bategeka alien sibuli gobakubyo kyabuli gwakubyo bamutegeka abitex bamukuba oluyi juzi mu kimwayi kimugera mutegeka abitex bamukuba oluyi ani yamukuba obadde ki ani yakuba abitex oluyi abitex bali bamukuye ku luyi obanga Megatron yagambe ani yamukuba ku kivulu kya kaloka sita tebamukuba alakumira mpera bamutuka kona etwale kati mutu wange obudu buto agenda kubanga jja tulina munabona mugagenda kubanga jja bakwata abantu bange kubanga jja